omulungi atugoberera ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadige manya tuzo okulabika ntutangaza wamu n'okuba tooki mu mawulire nga gatambula okusingira ddala ensonga za byabukulembeze, ensonga za byabufuzi gwanga Uganda, wakati mu kuba nti tukuba ekkoona eri tuyingiza mu kandanda w'ebyobufuzi 2025 campaign tukimanyi bulungi nnyo nti wezigenda okulabika nti ziggulwawo. Abakulembeze ab'enjawulo bagenda kulabika nti bajjayo obwenyi abalina interest mu bifo ebyenjawulo 2025 tugenda bba ebyo byonna tubitegeera. Ate bannayuganda bakkira obubox mu January wa 2026. So nsonga nnyingi nnyo oba oliawo ezitambula mu byobukulembeze eggwanga Uganda, oba oliawo n'amawulire ag'ennyamiza ffe nga bannansi abagoberera ensonga zino. Tukimanyi bulungi nnyo nti politics oba ebyobufuzi by'eggwanga buli we bitambula obulungi n'omuntu wa wansi oba oliawo obulamu bwe buba bujja kutambula bulungi kuba bali be bateekerateekera. Yensonga lwaki tubateekamu obwesigwe ne tubasindika mu bifo ebyenjawulo okulabika nti batukiikirira. Naye kisinga okwennyamiza nti agamu ku masiga amanene sawa zino tulaba nga amawulire agaliyo kulabika nti ate abakulembeze betwasindikayo besongamu ennwe beerangira obuli bw'enguzi n'ebifaananako we bityo. So olunaku lwali tuza okulabika nti tukuba tooki mu bintu ebyo nga bwe bitambula. Tujjukira bulungi nnyo nti waliwo ensimbi ezaagabanyizibwa. Wekigambibwa nti oba oliawo yali service award n'abasinga bagiyita buli bwanguzi. Bannayuganda oba oliawo ne bannabyabufuzi abasingawo basinzo sitiikinga baga nti sente zino oba oliawo tezaali makulu matuufu. Yali biliyoni emu mu obukadde 7. Zino nno zaagabanyizibwa bakamishona ba parliament abawerera ddala bana, oba oliawo ne speaker. Tukimanyi bulungi nnyo nti ensimbi ezo ziviiriddeko amawulire mangi nnyo mbyobufuzi by'e Kampala Uganda. Era tulaba omukulu Mathias Mpuuga ng'erinnya eryo liwaawadde nnyo. Mathias Mpuuga ono former leader of opposition ng'era ava mu kibiina ekya National Unity Platform era nga commissioner wa parliament wa kibiina kya NUP. Kuliko bakamishona ba parliament abalala nga bano ba NRM. Kuliko omukulu Solomon Serwanyi wa Bukooli County. Oyo nno y'omu ku beenyigira oba oliawo abantu gye bayita enguzi nti baagigabana. Kuliko Esther Ofochan ono woman MP Zombo district. Kuliko n'omukyalo omulala Prosi Mbabazi Rwanda district woman MP. Y'omu oba oliawo kwe bagamba nti beenyigira mu kugabana ensimbi y'omusolo nga tebateekeddwa kulabika nti bagigabana. So mawulire mangi nnyo agatambulidde ku nsonga eno, naye olunaku lwali tugenda kutunuulira ku mubaka wa Bukomansimbi omukyala Nannyondo Veronica. Tubawulira nga balina obuguggalagano oba oliawo ne gundi current leader of opposition oba spokesperson w'ekibiina ki National Unity Platform Joe Ssenyonyi. Veronica ono yavuddeyo n'agamba nti oba oliawo leader of opposition ono yamudyekadyeka n'ateeka omukono gwe ku kiwandiiko ye kyataategeera nti kyali kisensalinga ba parliamentary commissioner bano. Ye agamba nti oba oliawo bano ekigendererwa kyabwe ekyokubasensalinga oba ekyokulabika nti babagoba mu bifo ebyo bye balimu oba oliawo tekyajjidde mutima mulungi. So nabwe ekityo yawandiise ebbaluwa ng'agiwandiikira speaker wa parliament Anita Amongi bamugamba nti bannange ze signature yange bagijjeko. Era omubaka ono oba leader of opposition Joe Ssenyonyi yatudyekadyeka nti tusayininga attendance list. Kumbe ekiwandiiko kye tuteekako omukono kya kusensalinga ba commissioners kyesikkiriziganya nakyo kuba ndabira ddala nga si kya mutima mulungi. So nabwe ekitono kino kikoza amawulire mangi nnyo ne bagamba nti ate bannange omubaka wa parliament omulamba asayininga ate ekiwandiiko kyatamaze somamu. Era nituwulira amaloboozi agava mu bannayuganda oyo tatuuse okulabika nti asayininga ekiwandiiko oba oliawo ekisobola n'okugoba abantu be ku bibanja nga tamaze kisomamu n'ateekako buteesi mukono. Joe Ssenyonyi era y'omu wakati mu kuvaayo okwedifendinga naye kennyini agamba nti omuntu ateeka ati omukono ku kiwandiiko nga tamaze kisomamu. MP omulamba akiikirira abantu b'e Bukomansimbi. So Veronica ono agamba nti oba oliawo signature ye n'erinnya lye balijje ku kiwandiiko kino takkiriziganya nakyo. Tulabye n'ababaka bangi nnyo oba oliawo abatakkiriziganya mu kino
mubano kwe kuli omubaka Ibrahim Ssemujju Nganda owakira municipality naye omu ku baasimbye amannyo ne baganiza kino ekiwandiiko sijja kiteekako olw'ensonga kiri oba oliawo bwe nkiteekako omukono kiba kyafekitinga munnange ndugu munnange we twazirunda mukwano gwange enfanfe mukulu Mathias Mpuuga era ye akalambira n'agamba nti nze sigenda kulabika nti nkisayininga kino no kyaleese ba political analysts ab'enjawulo kuba mu Ssemujju ono ebituli bagamba bannange Ssemujju ebbanga lyonna ozo okolokota mwami Museveni ng'era omugamba nti lwaki mu gavumenti yo mulimu ebyana n'abaana lwaki mulimu abantu abakwatwako n'abatakwatwako era ng'ebimu byabadde agezaako okusimbako essira ye nepotism kino okusiiga ekifaananyi ekigazi kwe kulabika nti omuntu asembeza nnyo abantu be wano okukijjayo bulungi mulimi lwe tutegeera obulungi beeba Oluganda abako n'ab'emikwano nti abantu abo buli w'obasembeze nnyo mu bifo bino ebiri sensitive ebyobukulembeze oba oliawo bwe basobya tugeze ne beenyigira mu buli bw'enguzi ne bakola ebintu byonna ebimenya amateeka oyinza obutababonereza olw'ensonga nti obalinako attachment y'amaanyi omuganda agamba banandaba batya nga mbonereza muganda wange banandaba batya nga mbonereza mukoddomi wange oba mukwano gwange enfanfe ow'okukido so omukulu Ssemujju Nganda azze akwestioninga ow'ekitiibwa President Museveni ku nsonga ezifaananako bwe zityo so nabwe kityo tujjukira ndowooza abamu ku Ssemujju Nganda be yatusiigirako ebifaananyi ye mukulu Jimuweezi ngono yadda ku kabinenti naye webbaaka twamulirako ng'oba oliawo ali migozo bano ez'okulabika nti babulankanya ensimbi ezaali zigenda ku balwadde ba Mukenenya kubafunira eddagala so Ssemujju Nganda azaaliratinga nnyo ebintu ebyo kakati mu mbeera eno bano abakwestioninga Ssemujju Nganda mu kusensalinga Mathias Mpuuga bagamba bw'oba totaddeeko mukono oba oliawo ku censorship gundi eno ku kiwandiiko kino kitegeeza nti naawe bulijjo President Museveni onenya wa bwereere mu mbeera ezifaananako bwe zityo so amawulire mangi nnyo agatambulira awantu abo abakulu nga Abedi Bwanika nabo bagamba nti tebajja kusayininga bantu bangi nnyo omukulu eyaleeta censorship motion eno ye mukulu we Rwemiyaga County Theodore Ssekikubo wa NRM era yavuddeyo n'ategeeza olunaku olw'ejjo nti agenda kulabika nti atimba olukalala lw'aba MP bonna oba oliawo abaataddeko emikono n'abataataddeko abantu bakitegeere nalabyeko ne ba MP ab'enjawulo nga bagamba munnange motion yajja naye ate yatutolose nako neetuuka mu bantu era bwe tugenda mu constituency zaffe ez'enjawulo batubuuza nti bannange omukono wataddeko twagala obuli bw'enguzi obufaananako bwe n'okwegabanya omusimbi mu parliament bikome era bano bakole ng'ekyokulabirako okulabika nti basitopinga ebintu bino naye kisinga okwewunyisa nti amyuka omwogezi wa kabondo ka NRM mu parliament Habert Kibonere yavuddeyo n'agamba ababaka ba NRM nti bannange temuteekako mikono okutuusa nga tuwulidde ekyenkomeredde ekiva eri President Museveni naye tujjukira bulungi nnyo nga eggwanga lya UK limaze okulabika nti liteeka envumbo oba restrictions ku Speaker wa Parliament Anita Amongi emugaana okuddamu okulabika nti alinnya mu Bungereza oba UK n'okubowa ebintu bye naku z'omwezi zaali nga 3 May omwezi gw'okutaano ndowooza omwezi oguwedde President Museveni yayise ekiwandiiko ngira kyemulugunya naye ku ssente zino n'atuma ne Anthony General Kiryowa Kiwanuka n'amugamba nti bannange noonyereza ku nsimbi zino kuba okusinziira ku debates ez'enjawulo n'okusinziira ku byempulidde kigambibwa nti abakulu bano baafuna personal benefits sente zino tezagenda mu office for instance omukulu Mathias Mpuuga baga nti baali bamusiima service award ey'okukola obulungi mu kifo ky'obwa leader of opposition naye nga sente agenda kuzifuna ye nga ye wabula nga tezigenze mu office ey'obwa leader of opposition ti buli anaakola obulungi ajja kusiimibwa so nabo ekyo President Museveni naye n'agamba bino ebikolwa ebifaananako biti n'ebyokugabana omusimbi mwami Museveni ebyokugabana omusimbi gw'Abannayuganda mu mbeera ezifaananako bwe zityo nti bye twalwanyisanga ku mulembe gwa Amin kyekimu ne ku mulembe gw'Obote so n'asaba Anthony General Kiryowa Kiwanuka nti kola okunoonyereza mu bintu bino tulabe ate nga
oba oli awo wakati mu kuba nti abakulu bakola kibegabira omusimbi speaker nyine owa parliament ono already erinnya lye lyali lyafuna da black spot mu bintu bino ebyokulabika nti babulankanya ensimbi n'ebintu oba oli awo gavumenti bebewadde abantu. Tujjukira bulungi nnyo saga z'amabaati g'ekkalamojja erinnya Anita Amongi oba oli awo lyalabikiramu kino ne kimuviirako ne UK eno okulabika nti ekola ki emuteekako envumbo. Era twalaba ne United States of America ng'ebeegasseeko eggwanga erya United Arab Emirates nga nalyo lyegasseeko okumuteekako envumbo. Twawulidde nti emabegakawo yabadde agenda Italy, Aba-Italy ne bamumma visa. So ebintu ebifaananako weebityo. Ekyasinga nno okwennyamiza ku nsimbi zino obukadde akawumbi akamu obukadde 7 ze baga nti ba parliamentary commissioners bano bazeegabanya. Kyaviirako maama Nabbanja oba prime minister ne finance minister Matiya Kasaija nabo okugamba nti bannange tutula ku commission naye ze ensimbi ffe tetwaziwulirako. Ensimbi naffe twaziwulira mu mawulire nga zikola kiziyita. So kino nno kyongera okulabika nti kinnyika Anita Amongi ne ba commissioner bano mu nnyanga olw'ensimbi zino ze baagabanyizibwa. President Museveni ng'ayisizza ekiwandiiko nakyo nga kyongera kubannyika ne bano prime minister naye nga yakola statement eyongera okubannyika. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo ebintu ebitambula bulungi kuba bwe kituuka mu kaseera kano ng'abalina okulabika nti bateeseza bannayuganda n'okugabanya keeki y'omusolo oba ey'abannansi ne bagiganyulwamu yewali ebintu ebifaananako ebito mu ssetteeserezo w'eggwanga ekkulu. Kiba kyennyamiza munnayuganda ali eyo ayagala ebintu mu ggwanga lino bitambule bulungi oba oli awo abatajja kufuna ekyo kye yeetaaga. So nabwe kityo mu mbeera ezifaananako bwe zityo bannansi mmwe nga bannansi mulina okulabika nti mwenyigira mu politics w'eggwanga lino kuba ffe nga ffe essaawa zino bwe tuli naye ate okuteekerateekera abaana baffe n'abazzukulu ffe kennyini tulina okubeera engaged mu byobufuzi by'eggwanga, si kuwulira bintu ebyo n'obirekawo nti beeriire musimbi gwabwe. Gezaako wakati mu kuyisa eddoboozi. Then n'ekirala obululu buno obuddako munnansi okulabika nti bakuba nnyo ttooki ku baani be batuweereza. Parliament eno yeetaagamu abantu ab'ensa, Parliament yeetaagamu abantu abatya Katonda oba oli awo bannayuganda bajja ofuna obuweereza bwe bateekeddwa okulabika nti bafuna. Naye ebintu bwe biba nga bitambula nga bwe bitambula kyennyamiza. So byebyo ebisinga okulabika nti bitambula mu byabufuzi ggwanga Uganda. Ffe twewaayo okulabika nti tujja kujja twongera okulabika nti tutangaaza n'okulabika nti tukuba ttooki mu mawulire gano wano ku mukutu. Gemannya bwetyo leero bwe tutambudde. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukomawo n'amawulire amalala mangi nnyo.